Amawulire agakagwawo ku Janet Kataha Museveni mukyala wa Yoweri Kaguta Museveni. Bampita Kali Lugambo Promax njagala ovuge video ene tuka ku buli Munnayuganda. Gano gayinza okunkubyamu ku kibooko. Naye nazo nzeetegekedde bajja zinkuba n'engenda gabawa. Ayizulu. So kati vuga video. Naye nga sinagenda ku mawulire nyongera otegeeza mwena bannayuganda bawangalira mu Seattle, Washington, mu America. Mwenna bawangalira mu Seattle, omukulembeze w'eggwanga omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Bobi Wine agenda kubeera mu kitundu kyammwe ennaku z'omwezi nga 13. So Washington chapter eyita buli munnankyukakyuka yenna okujja okubaawo ennaku z'omwezi nga 13. Mutegeezebwa okubaawo ate omukulembeze abeere ng'abaako ebigambo eby'enkyukakyuka ebyameenunula byabagamba. Kati tugenze mu lutalo. Oluvannyuma lwa Mwami Museveni okulonda ba ministers, mu lisiti eyafuluma mwalabikiramu mukyala we Janet Kataha Museveni ng'amuddiza ekifo eky'obwa minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo kyabaddemu. Bassebo ne bannyabo, Ssemateeka w'eggwanga Uganda, Article 113 of the 1995 Constitution awa Mwami Museveni obuyinza okwapointinga cabinet ministers ne ba ministers. Ate ssemateeka y'omu awa parliament y'eggwanga Uganda oku-approvinga abo ba ministers Museveni ba appointinze. Tuli ffenna kagenda baka wanvumuko naye njagala okawo obudde. All along bannayuganda babadde balina emboozi ze batambuza gye bavuga ku mukutu nti omukyalo ono yandibanga tali bulungi. Era amawulire Museveni ge yavaayo n'akonfaminga nti Janet Kataha Museveni tali bulungi naye mumusabire asuuke. Newankubadde nga bannayuganda bo bakyongeramu supiidi ne bagamba nti yakwata liri ekintu kye talinaako bukakafu nga wano ffe ku mukutu gwa Varsity Range 256 Kali Lugambo Promax. Now here comes the cabinet ng'omukyalo n'alabikiddemu. Walabikiramu abantu bagamba yes tugenda funa ku mazima olwaleero oba omukyala ali bulungi oba ali bubi. Ayina waba nga bamutadde mu cabinet ayina okujja mu parliament okumwaprovinga nga parliament we approvinze first vice president ne approvinga prime minister ne approvinga n'abalala ebe ino okwaprovinga omukyalo ono. Bassebo ne bannyabo, omukyala yajiddwa okubeerawo mu meeting ya vetting teyalabiseeko ogwokubiri. Naye bannaye tumanyiddwa. MPs reportedly insist on First Lady Janet physical attendance of vetting committee. Okusinziira katukuge tufuna mbu omukyala ategeezezza aba parliament mugenda kundabira ku mukutu ogwa Zoom. Kati njagala owulirize emboozi. Wano bakugamba njagala opaying attention osobole emboozi eno gifunamu ekinyosi. Bakugamba wano Miss Museveni was supposed to be among the first ministers to be vetted on Monday olunaku olw'eggulo with her slot at 10 a.m. But committee members reportedly objected to the Zoom agreement. Yabadde alina okujja mu meeting ku Monday bamuveting olunaku lw'ejjo. Naye abali ku committee ku kakiiko akavetinga basazeewo nti tugenda kukola Zoom arrangement. Naye banaye tumanyiddwa. Now bakugamba members of parliament who sit
on its appointment committee have reportedly rejected a request to vet First Lady Janet Kataha Museveni virtually through video link. The committee yesterday, Monday, started vetting ministers who were proposed by Museveni last week. Miss Museveni was supposed to be among the first ministers to be vetted on Monday, with her slot at 10 a.m. sawa nyezo okumacha. Former Chira municipality MP Semju Nganda claimed Tuesday morning that committee members objected to the arrangement despite attempts by Jacob Oulanyah Oboth to pursue them. Honorable Janet Kataha Museveni once again requested to be vetted on Zoom, but committee members objected. Speaker Oboth tried twice to pursue members but failed the former MP. Semju Nganda said the committee was expected to try again today to have the First Lady vetted. We are waiting to see what happens today, whether they are once again willing to bend the rules, he added. For the entire 5 years, 2021-2026, Kataha never stepped in Parliament. Parliament has not officially committed on the claim by Tuesday morning, and proceedings of the appointment committee remain closed to the media. The vetting exercise, which started on Monday, June 1st, is being handled by the appointment committee chaired by Speaker Jacob Maxson Oboth and deputized by Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Kekana akabinja akavetinga Janet Kataha Museveni. Kakulemberwa Oboth ne kakulemberwa amumyuka ye Thomas Tayebwa. Beba n'abantu abadde balina okuyita Janet Kataha Museveni okubeerawo mu vetting committee. Basebo ne bannyabo yabagambe temunsinikirako binnyo, ngenda kubeera wange mu nte zange, muteekeko Zoom tukole bye mwagala. Naye nga ssemateeka kirambika bulungi, we bamala okukwapointinga olina okubeera approved by the parliament. Kati parliament yalonze erina akakiiko ke yataddewo, naye akakiiko kono kakulemberwa Oboth. Kakulemberwa kali deputy we ye Thomas Tayebwa. More than 80 ministerial nominees are expected to appear before the committee. Janet Museveni was recently reappointed Minister of Education and Sports in President Museveni's new cabinet. The First Lady has previously been vetted virtually in June 2021 Parliament. Appointment Committee vetted Janet Museveni and the First Deputy Prime Minister Rebecca Kadaga via Zoom during the formation of the current cabinet. Bakugamba mu mwaka gwa 2021 omukyalo ne yagana okujja physically era bamuvetinga ku Zoom n'omulala Rebecca Kadaga. The latest reports also come amid public discussion about the First Lady's health after she missed some recent public engagement, sparking speculation online. President Yoweri Museveni recently confirmed that the First Lady was unwell but recuperating steadily. Aona amawuli gabadde gatambula mbo omukyala tali bulungi era ne Museveni na confirming nti yeso omukyala tali bulungi naye ali mu kubanga atereera. However, no official statement has been issued indicating that she is unable to carry out her duties, and government authorities have not announced any serious health condition. Ekitegeeza nti omukyala ono ali bulungi era essaawa yonna
alabika okujja mu parliament okumuvetinga. The question is, Kataha Museveni anajja mu parliament olunaku lw'ejjo ssaawa 4 yabadde alina okubeerawo nga bamuvetinga n'agamba ngenda kubeera ku Zoom. Abakulu abali ku komiti ne bagamba tetugenda kumanyirwa bwenkaniddeawo, tukwagala wano live. Wano live. Eyo Ssemujjunga abadde nga abyogera ntuloza byakusaaga nerabizzeemu. Ate ye omwana we bamuyita okubaako ne byabayogera kakiiko mu parliament, yabagamba mwe baddiikula. Mwe baddiikula temulina kye muŋŋambayo, sisobola kujjayo, yagaana. Byebyo biri mu ggwanga Uganda, agategedde tambuza video bampita simple.